curriculum gye tulina empya Ministry of Education gye yaleetawo bagireetanga ekiruubirirwa abaana bayiga okukozesa obwongo n'emikono. Kakati eyo curriculum secondary school emaze emyaka 4 ng'abaana gye basomyako. Kakati guno bwe gugenda December, November oba October, ebibuuzo bitandika mu October, bwe gugenda okuba omulundi ogusooka nga bakozesa curriculum eyo okukola ebigezo. Kakati New Vision newspaper, amawulire ga New Vision ekyenjawulo kye galeeseewo nti buli lunaku okuva ku Monday nga July 22 tujja kuba tuteekamu ebigezo mu nsomesa eno empya. Kakati omuzadde n'omwana n'abasomesa bafune olupapula lwa New Vision buli lunaku basobole okulaba nti mu nsomesa eno empya ebibuuzo bigenda kufaanana bitya. Abaana bakole practice baleme kutuuka wali mu bibuuzo nga tebamanyi bulungi kyakukola. Tetugamba nti tubawa bigezo, nedda tubalaga engeri gye bigenda okubeeramu. Kakati abaana ne basoma ne basobola okuba nga bali ready okukola exam. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.